Tendo ayogera mpola tayogera nze. Okay. Musa kuyombako. Edobozo sokuvayo ne banga liwanvu. Wenyiga nebaga. Laba. Ono yombadde. Sio nyombe olusana n'okunyuma. Simanyi niwe kuyomba ebya. Banjagala nyombe bwe nkuweza bonziriza ayi tuli ku pesiemu energy kye kimu. Kati okuyomba naawe nga gwenno. Kati nkukoze. Omuntu ne waba wakuyomba nange. Era abanga ayomba yekka. Right. Sometimes when by knees, Sirika. But I'm very verbal and typing. Omuntu n'agamba bw'ankwata kanzise. Naye wantukako mu buntu. Mama, naye mutima oli ofa yagala kinjayo. Nomugamba ddayo nkusimike ku message. That's how I express myself. Wemba kusimu. Vivian omutuufu avaayo. Typing. Abayimbi abasinga bwe bajja mu like batandika okuyimba amanya gange bagakyusa ekifo kyokulya Ruth Kalibaya nembeera Ruth B oba Baby B. Yeah, whatever. Yes. Lwaki gwasigeza Vivian Tendo? First sijagamba nti sikyagala nakweta okufuna erinnya nakirowoozako naye nindanga mulimu munene kati nenebuuza bazadde bange bampa amannya amalungi kati newonyawonya n'okunoonya amannya when I have very cute names nengamba kansigaze amannya Tendo is a very beautiful name ne meaning y'amaanyi. Yeah. I think balintuma kirabika kale banzaalira nnyo mu struggle. No, everyone around me bali bandaga nnyo love. That's the truth. So erinnya eryo tata wange ndooza yali ntuma naye I think I was very very much loved. Ettendo gw'olimanyi omuntu okuyita ettendo Tendo lya Mukama aba akwesunze nti wagira alina nga tasobola kuguma. Exactly. Yeah. Oh, how have you been? I've been fine. How have you been? I love your shades. Thank you. I love your skin. Thank you. I love your skin too. Thank you. Olabika bulungi bwe nkulaba mu bifaananyi bw'olabika ne mu real life. Thank you. That's a big compliment. From a woman. Kanga omukasajja oyinza ogamba kwana. Omusajja oyinza olowooza oba alina ebigendererwa naye waba mukazi manya it's genuine. Naye wabimanyira Tendo. Tabigamba nnyo tobikooye. You're beautiful, you're pretty, you're so calm. Thank you. Babigamba. Babingamba kale naye si nnyo. Ate olumu biyinza obba abantu bebivuddemu toba trustinga bulungi. But for you, I know. Tolina kigendererwa. Sina kigendererwa. So of course. Sina kibatu. Yeah. I take that to be a compliment. Right. Music atambula ati. Music ali fair. I'll say fair. Not so good, but not so bad. Yeah. Ne struggles zibadde zitya from haja to haji. Yes. Sike kasooka. Kenasooka. Literally sike kasooka. But commercially ng'omuyimbi yes. Kubanga nali nayimba kakayimba kange it was 2017 ne obudde bwo nali siri nnyo oba ngambe serious kale nali sikirimu nnyo nti nga onagamba naye kati I'm an artist, I have to do this nakayimba because nali nfunye opportunity gibagambe writer yakuwandikidde akayimba studio ino yabwerere okitegeera so nga sikiriiko nnyo. Writer ogamba kale akasooka yako bamuyita Jimmy Bato yampandikira akayimba bakayita Katungulu. So nenkakola everything was like free. Not free naye nalina mukwano gwange bamuyita Mukisa sure omumanyi so ye yanyambako nanfunira oluyimba nasasula studio so nga ninga just gwe baleetedde emmere nti enjala ekuluma tekuluma nnyo but no good food and you know it's for free. Kati nengamba okay netugenda netukakola bana everyone in studio was happy gabanga abana ng'oyimba bulungi so netukata naye of course nga tewali nnyo obusobozi nga biri awo nga naye kenyini. Mukisa lwaki yakufiirako nnyo? Is your brother, your friend? Who is he to you? Very 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 good friend. Najje nkikomeza nti ye muntu sijagamba discovering because there were people abaali bakimanyi nti I'm capable of singing but ye yasooka okunzikiririzamu nangamba you can be what you want
ate nga naye ayogera naye talina ssente okitegera, so that really takes omuntu nga kwagala nga naawe okimanyi ssente tazirina ninga ye agezaako, you know. Hajjatu wa Haji. Obusiraamu lwali lungi nnyo kulowooza ku Hajjatu wa Haji. Why avoid things like toli Musiraamu? Yes, Hajjatu wa Haji. Kati when I joining Route Entertainment nga yese Oman Rafiki bamunconnectinzeeko right awa kabi nnyo. I remember waliwo omwaka oba gwali mwaka kibanaye buli hit song yaliko nga yayese Oman Rafiki. So waliwo era still mukwano gwange yanconnectinga naye. Kati bwe twakwatagana tetwatandikirawo there and then kubeera naye yaŋŋamba nze siri mugagga but you're talented and I want to help you. So naye tetwakolerawo there and then waita omwaka nga mulamba actually nga mucheckinga kao, how are you biki naye nga njagala just kulaba, are you still thinking about me or you know. I don't try to sounding like rude to on the call. Sagala te sounding like omuntu adimandinga. Ati nga onto mugamba how are you? Obanga obandi ku campus ne muoleza obu video nga nkuba keyboard and thing just to impress someone. So after like a year ne bampita nengendayo ku studio crowd. So we yangambire ebintu ebyo nangamba nze siri mugagga nti ngenda ku managinga ombongugulire motoka and all that. No, I don't want to promise you that. Kubanga sigenda bikola siri mugagga. Nangamba naye I'm talented. I'm a talented songwriter. So bwe tukwatagana nsobola okola kye nsobola obbaako kye nkuyamba naye ekyo kintu kyanyamba because expectations zange tezaali too much okitegeera. Omuntu ayinza kubanga nze mbiwulira abantu babasuubiza ebintu bakugamba ngenda kupangisiza apartment ngenda kugulira emmotoka n'okyamuka but he didn't do that. Yangamba siri mugagga but I'm talented, I can help you. So we twatandikira nembeera nga ngendayo ku studio ne recordinga music. Kati olumba lwa Hajjatu wa Haji olwo honestly sirwe nasooka recordinga nali ndikodiza ennyimba endala nnyingi nnyo naye kati bwe yaluwandiika nalina ku campus nali mu class mu lecture bwe yalumpeereza nali ntambula ne earphones kati nga bwe nkugambye nali ndikodiza ennyimba endala nga nnungi naye nga oba ngambe teziri nnyo tezikatinga nnyo attention y'abantu nga teri ku muntu wa wansi. Kati wempeereza oluyimba olwo nawulira nga lulungi. Of course nga nkimanyi message eyo tensuutinga because I was 21. You know, ekampasa. So yes, of course owulira message tekusuutinga but I felt like it's a big song. It was. Ate we yamala okulumpeereza in his voice nga luli mu demo. Bwe yamala olumpeereza nenduwuliriza nafuluma mu lecture nenduwuliriza. So nemukubira nangamba oluyimba olwo olulaba abantu bagenda kuwa amagezi mangi nnyo nti oluyimba lw'abantu bakulu because ebyesibakubasajja I need you to close your ears because nangamba this is a big song. If I'm wrong you'll testify. Nangamba oluyimba luno lulungi and trust me it's going to be your breakthrough. It was. So I think nakolanga ennyimba nnyingi naye ndowooza naye ng'omuntu yali awulira nga sinnafuna lulimba lukola ki something like that. So bwe yampeereza oluyimba olwo nangamba ebintu bingi nangamba this is a big song. Don't mind about message mboba lw'abasiraamu simanya lw'abantu bakulu and all that. We are just looking for something ekiri different ekigenda okuyisaawo oleme kubeera mu struggles za kunoonya luyimba lukuleeta and all that. So after like a week nga ndukute bulungi nnyo kuba yaŋŋamba njagala oluyimba olwo olukwate bulungi kuba olumu nali mbasumbuwa mu studio olumu bampeereza ennyimba nentuukayo nga sinnazikwata bulungi yamala obudde bungi ne mbamalira obudde kiki nga kikulemesa lectures wabeerangamu okusomako actually lectures I think siyinza kyewanira mu but a bit lazy mwana wa mami so olumu nga bampeereza ennyimba ne bakuwa n'appointment nti tugenda ku recordinga ku Lwokusatu
n'otuuka ku studio ng'olimba omanyiko verse esooka kati bwekimyeki naye n'omwana oba tali serious. So oba mpeereza olimba olwo yampoonyinga nnyo n'aŋŋamba jangu ku studio ng'olimba okoze olukutte. In fact ye yaŋŋamba turecordinga eddi nga gwe alina okwewa time onojja ng'okutte ndowooza time gye namuwa yali eyisaamu nga wiiki emu from then. Era we naddayo ewaka ne nkwata pen ne mpandiika lyrics zonna olimba ne ngendayo ku studio nga nduyize bulungi. Yali shocked. Very, very shocked. Everyone was shocked because olimbo olwo twalurecordinga in less than 30 minutes. Do you think ekyakozesa ekyo because you fell in love with the song? Yes. Nalwagala. Honestly, sagala nagamba nti I fell in love with the song. I wanted the song fine. Naye nange nali ndulabamu opportunity. Bali gye balulabamu. So I was like, I have to get serious. Yes. Let me get this song. Nagenda ku studio ne turecordinga. Byomu naluwana nnyo. And then yese yayita abantu ab'enjawulo. Oduwuliramu. Yes, different people. N'aba media and everyone was like, this is a big song. Yes, it's a beautiful song. Yes. So I think kwe bava n'okudecidinga lwe baba basooka okufulumya. Nate Sire nasooka recording. I had other songs in studio. Yes. Naye nga buli omu agamba release. It was. Ani yayimbye oluyimba luno. Okulaba akabebi akaluyimbe. Omwana wakyayimbye oluyimba olukuluku. Era nga kyeyayogera. Buli omu yali akyebuuza. Naye yaŋŋamba close your eyes and focus. Tebakufuganga being nti ogenda Hajati wa Haji okuperforminga. Honestly, because ng'olina okunyonyola abantu all the time siri musiraamu. First of all. Ekyokubiri siri Hajati wa muntu yenna. Kubanga obugoye bwewakubanga. Actually, speaking of bugoye, ne bwe twali tugenda shootinga video, the rest of the team bali bagamba veil and things like that. Kati, that's when yes still came in nabagamba according to the message of the song. Taina kwambala bwati. Because the song is saying bino ebintu byonna sibimanyi bigge. So if you're just learning, then why are you acting like you know? So it was really a good experience. Music yetu musanzemu like nga bw'olaba nti abawala abato baba wakayingira bati mu music. Abaana siba like honestly ekyo nze nkyebaliza Katonda kubanga in the first place nafuna omukisa nti when I got under out entertainment kaŋŋambe ogw'omu like ebintu ebisinga sinabidojinga nali under management nga ekintu kyonna newe yali badde challenge ekutomera bali so nga gwe you just in the background you're protected. Challenge zonna ezijja zifeesinga bossi gwe gwobeera wakango wetuunya bya pretty okola bibyo you know. Ate n'ekirala bambi I really thank God nti abantu abo baali baategeera the kind of person I am nti nali ku campus of course nga tebakudimandinga nti jangu ku studio all the time ng'ebiseera ebisinga bakolera ku program yo nti when you have like a studio session or something bakubuuza when are you free nobagamba Saturday oba Sunday so nga baboss bo naye ate nga batambulira ku program yo oba okitegeera. So I really loved that. Tumanyi n'okubuuza tebyakutawaanya with your studies like nofuna obusanja nga buwerako. No it didn't kubanga omanyi the good thing with campus tebanga high school nti ogendagenda mu class sawa 2 ovayo sawa 10 all through buli lesson eriyo inogibera mukati ku campus of course obeera ne timetable nomanya nti olwokubiri nina lecture emu ya lwaggulu nomanya nti ku Monday nina lecture wetegeka bintu byo nomanya nti ku Wednesday ne Thursday mba free so ezennaku ze nabanga free at school nga mbeera ku studio. So your parents bamanyanga nti oli mu kuyimba abasinga abazali tebabyagala. My mom alone. And she was okay with it? Yes, she was very, very supportive. Mama tuonoona abaana. I know. She was very supportive. Ngaye kya emphasizing ako kimunti. As long as yes, you attend lectures, like we timetabling ebulungi omanyi nti buno budde nina beera ku ssomero buno budde mbeera ku studio, but my dad wasn't
yenga tamanyi bwe tutyo teyakyagala. Meanwhile kye kyatuleetera we had disagreements and I think twamala emyaka ng'esatu. You're not talking. I can imagine. Akaze mbyaba yaye tagenda kusoma sente zange those things. Avudde ku ssomero tagenda kusoma agenda kwonooneka and all things like that. And to make matters worse, tata wange musumba, of course. Temuyinza agreeing on certain things. Mami twali omukozi okimanyi? Mami wange. Anti nga yeggwe kati ye alina okubeera nga akudefendinga. I know ekyo nakyo tekyakaluba because my parents are not together. They separated. So of course, ngenze nganchimanyi kasita my mom is antegeera. I don't care. Yeah, she's there for me. Oba daddy onyize go mali. I don't care. I don't care. By the way, yali rango, it is serious. Kubanga olimba lwe lwakatungulu nalukola ndi mu first year. That's when my dad stopped paying my tuition. Yeah. Yangamba bobo yagala kwonooneka. Go and face the world. Go do your things. So it was really hard, but it just okay. My mom was supportive. There for you. Yangamba do like kuyimba. It's what you want, as long as you don't drop out. That's the point. How many are you? Ebyenganda byaffe birimu okubala kungi. So nze bazadde bange babiri banzaala nzekka. My siblings are half siblings bonna bonna. My mom has 2 kids. My dad has we are 7. We are 7. So only 2 girls. Mummy. No. My mom, omuto wange wa mami wange mulenzi. Yes. So you're the firstborn? I'm my mom's firstborn and my dad's secondborn. Oh. Yeah. Kati, we really had a very, very kusikamuguwa nnyo. Naye nze kyandetera okuguma ngamba. Kasita my mom is supportive. Yes. She was supportive. Yangamba, don't worry, I'll pay your tuition. Mami ayakola mali namo. No, talina tuition. Yeah. Omwana nsokwera kumukunga ataka wansi wa million. Nali kyambogo. My mom sijagamba nti alinamu, but I think obulamu bwawe bwonna bwenkuze sijagamba nti mugagga naye nga ndaba mama wange honestly ta struggling. Yes. She's got her life together. Tekitegeeza nti mugagga, but olabanga alina. I thank God she does for not that. lack. No. Yeah. I thank God for that because tukuze n'abaana tusomye n'abaana ng'olaba muzadde we atoyilinga nnyo, but I really, really thank God for that because kiriko mu nnyo ku bakazi naddala bastrugglinga nnyo. Naye kati nze bazadde bange bonna basomesa. Te mama wange bakoze bate bamukuza since 2012 nafuka head teacher. So of course nali nkimanyi sente teziriwo nnyo, but it's not a big problem. Exactly. You know. So nangamba, I'll pay your tuition. Promise me togenda kola. Ogenda kuva ku ssomero because ye ne focus ye teyali ku sente, yali angamba you have to prove people wrong, like tata wange ne n'abalabo n'abalowooza nti to drop out. Side. Yes. They all were like oyo mwana tagenda soma. So she was like, you have to prove those people wrong. Kitegeera kubanga wonna avaayo nange ojja bonswaziza nze ndi ku side yo right now. So somanga okimanyi, you don't have to disappoint me. Osomera aba. Yes. You don't have to disappoint me. So ekyamazima waliwo enatuukanga ekiseera mpulira ekitabo kikooye wasuze mu kidongo badde mu concert. Kale nali performing nnyo naye nga mpulira music antutte nnyo, mpulira ntandise okupita interest. Naye nga ngamba mama ntamutta, you know, because yali afuba nnyo following up omanye oli ku ssomero. How did you perform? Things like that. Ate ejjukira musomesa abitegeera bulungi tosobola mulimba. Yeah. So kale ekyampaliriza nnyo honestly, to be brief, nasomera mama wange ku campus. Yeah. So do you think singa mami yakuteekako eyo embeera nali badde navaamu sinza nakulimba? You know. Wasoma biki obikolako byo? Nakola Bachelor of Arts in Arts with Music and Literature. Naye koose eyo tata wange yaginondera. Wali oyagala ki? Kale nali njagala ekintu ekiri mu direction ya music. But the challenge I had is nalina kye neegomba
naate nga I can't open up because nga kimanyi tatange by all means tasobola kisupportinga tekisobola musanyusa naye ate nga the funny thing is he's a music trainer nti ne bwe nali nga kusomero primary biki nga jana to training nga kusomero kyagala oyimbe I think the point was which kind of music that was the like we were in control like controlling and to do this don't do that something like that because ye yali talina buzibu nze kuyimba because nvudde buto nga akimanyi njagala okuyimba bw'ajja kusomera okutraininga abaana I'm the solist sinakuba nti mwoli like it's automatic yani aba trainer mulala nga yazze era n'agamba muwala wa Mr. Ntubira aliwa come and lead the song you get so yali akimanyi nti njagala oyimba but the problem came with the type of music you know ate sigamba nti nali saagala yimba gospel but nali ndaba nga kinene like being a gospel artist obanga Yesu people expect you to be very like right kati nze ngeyo position njiti bagamba Vivian Tendo nakola kino kagoye kyako you know kasaagala beera mu eyo position ate n'ekirala nze nalina abayimbi be neegomba nga si ba gospel ngani nali neegomba nnyo Irene Tali okitegeera so kati nga nkoma nga ndaba no what my dad wants is not what I want right? You know so Irene Tali wamwegomba nnyo you know sometimes otunulamu nga ye really yes people tell me that it is still but maybe because I don't know nali mwagala nnyo up to now but luli nali oba ntya is it do they call it being obsessed yes ngobeera ku ssomero nosala obufaananyi bwe things like that album yo ejjudde ebifaananyi so nali mwagala nnyo akimanyi bw'atandika okuyimba akimanyi bakimugambako naliko naye one on one even before I started singing because mukisa oli gwe nakugamba ekiwatule yes eyanyambako kulimba lwange luli lwasooka namumanyira mu timu ya Irene Tali because like that's what we had in common nti muli oba mu fans group fans team webityo so naye gye nakola gye namumanyira and he believed in me so there was a very very hard time awo bwe nkugambidde daddy wange we yagamba I'm not going to pay attention of course my perception abantu gye balina ku industry ye tagenda kusoma omwana talina budde kweyambula and things like that but nze kinali nsiririzaamu ng'omuntu nti osobola obbeera omuyimbi and you don't lose yourself like you can do secular music without being like wild that's the word nti ekintu ekyokubeera wild kijja muntu naawe kyokulidde but ng'oli muntu yes nkoledde waka eddiini ng'ewunya buli wamu you don't expect me to walk naked oba to kuddawo mpemule abantu nze nali nkimanyi nti I can't lose myself nate ng'omuzadde tosobola kimunnyonnyola nti sigenda fuuka kati daddy awulira atya nga akulaba oli kino kati right now honestly simanyi bw'awulira but I think he's proud tasobola kiraga but I know he is gundi manager wo kyali naye gwatandika naye Mukisa no kuva ku Mukisa yese no what happened we had wrangles in 2023 yes 2021 aongeggwako actually this is the thing I think gwe mulundi gwange ogusooka okwogera ku issue eyo in detail twalina issues omwaka ogwo obutonotono but then issue eringa yasinga okukifuelinga I have my cousin abeera South Africa she's a girl ate yali yakagendayo that very year so bwe yagenda South Africa yali amaze emyezi nga5 kati alike I don't know I think yali ku house party or somewhere I don't remember very well ne bakulimba lwange olwamukati nampeereza ka voice note nga musanyufu naŋŋamba omanyi abantu beno bakuba like abannayuganda bali South Africa ngamba abantu beno bakuba ennyimba zo I've been so surprised
naye tebamanyi muyimbi. They know the song, yes, but they don't know the person, artist, yes. the person. Nangamba tekimpisiza bulungi, nangamba olimba balukubye ne mpulira abantu nga bakaana nga bamu bagamba ba Spice Diana. Nangamba it didn't sit well with me that you have nice music, but people don't know that it is your music. You understand? Yes, exactly. So nangamba kola botya, try talking to your management. Baba basobola okukkiriza. I can organize here. Nina mikwano gyange bangi abali capable. We can organize something, whatever it is, over house party, over kashonga katini. Yes, South Africa. Over kashonga katini, anything. And but you appear. I just want you to appear here for people to see you, to know you, because they know your songs, but they don't know the artist. So, nachamukirawo. Mombi. Nemugamba tufaayo, ngenda kwogera ne Yese. So, I think the following day, nali sirina meant kugenda ku studio. Nengendayo ne mugamba, Hilda yangambye, yawulidde nga bakuba akayimba kange. You know, it's South Africa. Nangamba, ekyo kyakabi. Nangamba naye yangambye, njogere naawe, they can organize something ne mikwano gye. Like, netulaba, if I can go back home. So, of course, yenga manager, abalowooza ku business. True. Nambuuza, bagenda kuwa sente. Nemugamba oli muganda wange. Nemunyonyola how the thing came up. Oli si promoter, si mutegesi wa bivulu. But sinaba ku marketing in a way, yes. Nemugamba ekituufu kiri nti sirowooza nti planning okupa sente. Kuba naye yali yakagendayo honestly, yali tanaba nafuna sente, I'm very sure. So nemugamba sirowooza nti bagenda kumpa sente, but what I know, of course, engeri gy'aba kitunuddemu kitegeeza she will pay my ticket. Exactly, accommodation and everything. Accommodation and things like that. Kati, nasooka nangamba, you can't do that. Oli muyimbi, why would you travel? Nga tebagenda kusasula. Kiba kitegeeza. Kyampisa bubi ne mpulira nga ebanga promotion. Yeah. Kyampisa bubi honestly. Nanyumizaako ne mami wange. Nangamba kati lwaki abakugaana biki, but of course oli muzaddewo ebino ebya music abatabitegeera. Yes, business wise. Yes, nesaagala nnyo okukaka ki mbeera. Still nempangawo omuntu omulala ayogere ne Yese. Gwe ndowooza nti ajja kumuwuliriza, right? Ndowooza n'amukonvinsinga nakkiriza. Banaye nasanyuka. Mama. Nempeereza kazini wange message nemugamba banzikiriza. Nangamba okay. Lugali gusoosa okugenda okulinya ennyonyi. Very first time. Oh, very I can fast, imagine, you know? yeah. So, nalina excitement, ey'okufulumako. Yeah, ey'okutambulako, labeko ku nsi endala. And I felt very safe. Nti tekyali business, fine. Nenga nsimanyi, this is my sister. Agenda kunchima ku airport, like I'm safe. It's not like ndi mu meeting as strangers. So, bwe yakkiriza nga ngamba olinga muwa go ahead. Nti, go ahead, no planning. Yes. Bambi nafunawo abantu ab'enjawulo n'abasomeramu. Ate nabo ne bakibayinga, because nafuna omukisa nti maybe be yakinnyonnyolamu nabo already baali bafaani bange. I think it was a group of like 3 men. Of course that they are financially well. Yes. So okusinga yabakozesa to help her in making this happen. Yeah. You know? So nabo ne bakibayinga, ne batandika okuplanninga. Bafunye the venue, it was a hall. Bafunye venue. Was big. Wow. My dear. Machigazia. Yes, so ne bafuna venue. Ne batandika planning tickets, ticket and everything. So basooka venue. Then ne badda ndowooza ku planning sound. Kuba oli yali ampa updates kati. Tuli ku sound. Yes. N'okugisasula tugisasudde. Ne wayitawo obudde nagamba owa sound twamufunye. He's good, what yatusabye sente, well still we are going to clear him in 2 weeks, something like that. Okumanya baakipika ne bafuna ne photographer. Okitegeera? Kiba kikukolera. Yeah, so nga buli kimu, but then Bambi, it really costed her too much that she even lost her job. Oh dear.
I don't know what happened. Zanga pushing out wona okulanga funa Yeah, center like and she lost everything. her job. Simanyi oba kyava kuki. Kati okitegera how big this thing is costing this person. So, I think ku last nga wabulayo obudde butini nnyo cause bafuna date ne bagisetinga ne bafuna akola artwork ne baŋŋamba n'okuŋŋamba naye Onyango keeper abela South Africa. They were like, why don't you talk to him? Ne tumuteekako nga guest, like main guest, because he's a big, he is like muntu w'amaanyi even in South Africa. They were like, so olaba otya bw'oyogera naye, if he permits you naye kenyini he can attract people okitegeera, come and watch you. Yes. Ne njogera naye namukubira call naŋŋamba nambuuza dates nenzimugamba nenga akumanyi wawega nti Vivian Tendo nina oluyimba lwe nayimba baluyita Onyango. So we knew each other on a personal basis. So when namukubira nemugamba waliwo kino na kino yalina South Africa then nemugamba that nemunyonyola nti it's not a commercial show and all those things. Nangamba okay, that's it. Nenjimugamba nangamba it's okay, I'll come be there because already I am in the country. Nangamba it's okay, but something like nebanyambako visa. It was my first time traveling, of course nga passport eri blank. Kati nebanfunira omuntu eyanyambako okunyamba ku processing visa yarwayo nali manyi tegenda nafuluma. Anti South Africa babuuza bingi. They are very strict and the fact that gwe mulundi gwange gwali it's not so easy. So when agenda ku embassy bangamba visa will be out in 4 days. Ne visa yamala weeks nga 3. Wanonyaki. Simanyi. Visa yamala weeks nga 3. Mane netandika okweraliikirira. Okusaba okulyawo, okusaba n'okusiiba. Nensaba. Literally esaawa eyo nga nekyensabya sikutambula. Bambiye naye. Nga ndaba oli atadde mu nnyo efforts ze nga sagala abeere nga ayononera abantu ssente. You know? So, visa nalina ku video shoot nga naweddemu dda amaanyi bagimpa 2 days to my travel. Like nga onagamba nti I have to travel on the 7th. Visa ne bagimpa on the 5th. Yes. Nga nze nesuubira mpeddemu nalaba edda. Nga ne bali bennyini bali confused bagamba oba tugende maaso tetugenda visa bagimpa kimumye okitegeera. So visa bagimpa on the 5th. Kati rango we yagirawo between me and my manager nti bino byonna abitegese in like 2 months nga you permitted me. Yes, nti ogenda. Nti okay, you go, it's okay. Then on that very day when nafuna visa yesenga ngamba Hilda Mugambe baba tasobola kufunira tickets 2 tukite tolina gy'olaga. But then I felt so broken nga ndaba oli atoyirinze to make this happen. Ate kyo si yakutunda nti mutunda mutunze. Yes. Of course the entrance bali basasula but batademu. So nembituna meanwhile bino mbikugamba 2 days to my to my departing. Nangamba batasobola kufunira tickets 2. Kite tolina gy'olaga. Kite. I got so confused. Nangamba kati nze ngenda mugamba nti atate manager yanzikiriza kati atanganye. What on what ticket ye? And besides, tickets is not literally big deal. Visa nti kale fine gwe manager neba bakufunidde ticket. Visa 2 days to the what? To the big day. Yes. Visa era tosobola gifuna. Bagamba 4 days. Bagamba weeks maker. Yes. So kati awo waliwo nnyo okusiba omuguwa ogenda togenda. Nze nga ndi set, I did the shopping, everything. Bali bategese the venue is set. Actually tolina Uganda. Oli watuuka dde South Africa. Nali natuuka dda. Nenoonya engoye ezigenda ku airport, everything is a performance. So I felt like, so 2 days to the show. Bano abantu ngenda bagamba nti manager yaŋŋaanye. Kitegeera. So but then still okudda ku side ye. Nze kye nafuna later on alabika yalowooza show ya ssente
kati omujjeemu nkinze nkwataganye ne bali nze nfune ssente nga ye okitegeera naye yaliko abantu bangi abamu advising oyo omwana akulimba things like that kati yeteekemu tiketi ajje but then ticket wasn't even the gift like ne visa yenyini tosobola gifunamu time weeyo okitegeera so nenkola ki awo we twatandikira ngamba n'ogenda nze like don't count yourself gone. The moment you go, count yourself gone. Kati nze nga of course mu mind ningamba asaga ngenze namunyonyola naye hilde ebyo saabimugamba that yes ogwo okusika omugwa saakumugamba so do you think yali kugambye nti wange kireke manager waleme kunyinga yes I'm sure she would have stopped me as much as kyali kimukostinze kinene y'ensonga lwaki in the first place yangamba management ye naakukiriza era n'okutandika nze namala omugamba banzikiriza so saayagala amanye nti waliwo okusika omugwa kuba yaliwulidde nga yeesalira omusango ate nga teyalina musango saabimugamba nze namulaga nti all is well era date y'okugenda neetuuka I remember it was 7th October yes bwe natuuka travelinga nebantegeka bulungi nnyo passport simanya covid biki yellow fever yes ako ng'abanfaako nga mwana muto nga n'oli ali eri bambi aliko abuuza atusewa kyekibulamu atusewa ebintu bitambula bulungi blabla temanya temuteeka buki yalina n'obuntu bwantumye oba bumukene obuunyawunya obwo ebintu ebyo nga baŋŋamba biteeke mu luggage yes egenda wansi yes hand luggage nk'okutegeka ne kesi bagipakingira you know nga okumanya everyone was excited nagenda ku airport with around 14 people nabona banfere tebaagala kibi kiba kibeerawo first time you know ne baŋŋamba n'okuŋŋamba cause check-in I was there 2 hours bukina okuba check-in nga baŋŋamba genda nga bukyali so that in case of anything we have time to make things right netugenda awo n'emikwano gye twagendera mu motoka ezo so netugenda everyone was excited natuuka ku airport ate nabo ne banyonoonera mood ate ki nayitawo mu check-in bulungi nnyo waliwo awo ku gate eyesemberayo ddala nga mugenda oba mukabaasi awo wawelayo munaye nga waliwo omukazi kyova labino ebintu ebyali bigenda amaaso abantu abacomplaininga ku bantu aba airport byali bituufu if I had simanyi singa nalina obusobozi simanyi nakye nalikoze cause those people are so frustrating. That's the word. I know. It was my first time traveling. Buli kimu nkirina tewali kyesitalina oyagala okukola exam mu check-in mpiseewo yonna immigration mpiseewo and then otudde eyo exit weyagala okubodinga yes omukazi nga ŋŋamba ina jokingwe neŋŋamba yansaba passport yange nenjimuwa nakeberamu ng'akiraba ngenda South Africa biki kati visa yange yaliko shopping alayika yalowooza ndiki ndi mugagga nga ŋŋamba mpa ku ssente awo nga mugamba sirina ssente ekituufu nali sirina ng'ozishoppizeemu zonna nga nazishopinzeemu ate nga nezanyina mu wallet honestly zabadde za show money kye bayita show money zino zolagawo mu check-in your visa is shopping do you have funds yes noziragayo nti yes I have $1,000 nozi sente zo tezaalina zange basitekayo buteesi kuziragayo oli yazimpa kuziragayo zezikuyisayo visa gy'olina because if your visa has shopping and tolinamu ssente okozesa kyo shopping kubba abantu kola ki kubba abantu bakulemerayo so nina mukwano gwange bambi yampa ssente ze era naye namwewuunya kuba nze sobola kwesiga muntu na ssente zange nampa ssente ze nga zirina mu $1 nenziragayo kati oli oba ye yalowooza nyina ssente nganemerako mpa ku ssente nemugamba sirina ssente kati nze nga mayi bwenna amugamba ajja kundeka mukazi yannemerako everyone like abantu ne batandika okufuluma bonna abagenda ku flight yange ne bafuluma ne baggwawo onatakkulizaako oti nga ndibonzeka nga ŋŋaanidde
omanyi omuntu okuholdinga for no reason nga everyone has gone gwasigadde weka meanwhile nga nze gwe basoose no checkinga in ate nga ne benazze nabo we bali mu parking bamwana gwenyonyi bwekuleka nga abantu bakuleese dda bo ne baddayo n'okuddayo tebaddayo basigalawo baŋŋamba emala kubuuka kola tugende so omukazi nannemerako nga nsaba ssente bannaye nakaaba bambi ekyamazima nga sirina tomanyi kyakkola nga ze nyina si zange ne mulaga kaddoola kenyina naŋŋamba ayagala neŋŋamba oba ayagala emitwalo 10 ne mugamba sirina ssente ne ntandika okukaaba ne nkubira sisita wange abamu ku baali bandeese actually mukwano gwange ne mukubira ne mugamba olinako ssente ye yantaasa yamuweereza ssente ku ssimu oli eyali in the parking yamuweereza ssente ku ssimu nempitawo naye nga I was late, that's the truth. Nempitawo. So to cut the long story short, I went to South Africa. Performed. And it was very successful. Abantu baliyo. It was nice. So oluyimba n'oteeka ku face y'omuntu ku artist. So do you think it worked for you? It did. It did. Because it really did, by the way. So na performinga nentuuka n'ekiseera nalina kudda after like one day after the show. Naye kati nze ne manager wange yali ampeereza ebintu bingi ku WhatsApp ng'ali so bitter neŋŋamba naye kati ne wenzirayo embango bye tewali kyakukyusa neŋŋamba Hilda nze sigenda kuddayo nokkiriza ennaku endala 6 of course nga kimanyi era tokyalina manager yes nembeera edda kati nga ŋŋambeera ne wenzirayo era kati ntandikire mu ki kanyumirwe ekikere kandi ekinene exactly so nembeerayo nenyumirwa ennaku endala after the show nga mbeera mu kutambula shopping cause ne ku show banfuuwa ssente runs mekaawo runs oba zaali meka naye kyenzijjukira zaali zi equivalatinga to around 4 million Ugandan shillings. Bakusasula show gye watafominga kali baaje kati okomawo wafuna manager mupya no bwe nakomawo manager wange of course yali bitter but nayagala mutuule mukanye naye era still rango like the hardship yaliwo mu kutuula nga ndowooza abantu abali bamu advice nga bamugamba oyo omwana yakoze ssente agenda kumerako mu signing se contract jukira lwe tetwali ku contract okitegeera it was a 1 month agreement ate byali bintu byakweyiya kuyambagana nti wadde oluyimba lulo lulungi studio yiyo weeri kati ebyo ebiddako awo nga muba mukola kusika mugwa buli omu kyasobodde kyateekamu yes kuyiiya so bwe nakomawo ate ne baagala okunsigning sa contract I wouldn't be like saali kibaddemu na buzibu but okusinziira ku mbeera eyaliwo like omaze okunvumavuma of course ng'olina reason ze sirina ntondo nti nyinge nti banvumye kino netendoine ekyejo mwamaze okunvumavuma omaze okunvumavuma but nali sobola kinyigira cause ye nga naye manager he had his own reasons yes business wise obuzibu nafuna mu contract nagezaako gisoma nga sigitegeera honestly the language they use I don't understand it nenfunawo omuntu gwe neebuzaako sobola okunyambako to interpret this nangamba naye contract eno ani yagikuwadde manager nangamba manager yagimpereza nagamba naye contract eno ngeringa etali nayansi yaffe like things never tebiri nnyo connected to music in the past okuseka naye it's funny samanya nnyo science yali awo so to be brief contract ningano gisigninga ati awo bwe wasinga okuva like okuva omuliro oguli serious okitegeera contract nagano gisigninga and they didn't expect it because ndi muntu aliso omuntu alaba takusuubira beera nti bw'ogamba nti ŋŋaanye but okusinziira ku mbeera eyaliwo nti contract sigitegeera in the first place nengamba no I'm not going to sign this thing nembasaba nobasaba nembagamba munfunire omuntu asobola okunyambako mbitegeere byensayininga actually awo ne mami wange we yayingiriramu bakimuyingizaamu mu ebyo bya contract era naye still ng'abuuza the same thing these things are not tokamusomesa yes naye nga naye tabitegeera ne batugamba mufune lawyer
abayambeko kati nze saafuna lawyer tetwalina ssente za lawyer ne nfuna mukwano gwange gwe mmanyi nti asobola okutegeera contract naye nandaga nti sibina byansi byaffe erinnya etalina ya Uganda ekyo kisinza okunzita so ne ŋŋamba omanyi sigenda signinga contractsigenda signinga bintu byesitategeera kati awe wasinga okuva the what the wrangles naye like I had never actually explained anything in detail but awe wava obuzibu so olinga manager toyinza munenya but nti sheno bwebezze ng'okimanyi yabwereere ye promotion ngana nti nga bwe yali asoose okungana stay on that ongambe don't go bali nabo nemekola ki batataganya people have spent over meanwhile nze ne sente za ticket natuuka travelinga nga Hilda sente zimuweddeko ngeza ticket tazirina era alina gwe yafuna yamuwola sente asobole okugulira ticket kimanyi asobole okunsasulira ticket okitegeera kati ate nze manyi struggles oli zayitamu ate omale ongambe nti njagala ticket bbiri. But do you think olwokuba Hilda amwinako Oluganda nsonga lwaki wali omulumirirwa nti abakuba muntu mulala you would have felt the same thing? No. Ne bwe yalibadde muntu mulala nga mmanyi that kikyayisemu to make this happen. I'm human ate nze nnumirirwa nnyo abantu n'ebitankwatako. Omuntu ne bwe mba siyina bwe mweyita sagala alaba muntu struggling. So n'esente za ticket oli alina gwe yazeewolako and I had evidence nti baazimoze. Meanwhile ku show bwe na performing I had more money than for him. But ezayitamu nali sagala kuvaayo ng'oli mulese mabanja ne tukliaring omuntu eyamuwoze sente za ticket. I didn't want to leave her with those things of banango na manja, you know. Nemugamba manyi Hilda banfuye sente nyingi. I have no reason to go back to Uganda. Ne sente nyingi nga gwe. So walezeyo ku mulundi omulala South Africa performing? I said sit down performing. I think naddayo last year. Ku mbaga ya kazini wange omulala mulenzi. Oh, and people bakutegeera nti yono. Yes. I was like Beyonce. Kati nga ne mu music wano wetuli abakyala bonna babeera. Wabeerawo obujja biki obusanzeeko nga gwe nga Vivian Tendo. Well, I think every time we existing and is a good thing with me. Ndi muntu ali positive. Nze nsobola n'obutamanya muntu atanjagala. Nze nfokasinga nnyo ku bantu abanjagala. Omuntu anjagala mwagala. N'obulamu bwange bwonna so kinkaluubiriza n'okumanya nti otanjagala because me I'm always focusing on the people that love me, you know. So bibaayo ndowooza naye nze sinze nakugamba nti nina omuntu gwe mmanyi kirungi otanjagala. I don't. Drekali omumanyi? Yes. Kyekyaliwo? Drekali is my very good friend. Abantu bagamba abanaye Drekali akitukoze. Era ffe abagundira timu Vivian Tendo atumenya omutima. No, Drekali babi mukwano gwange nnyo. Actually, Drekali tuveeko. Wetwasinga okukwatagana ne Dre. Dre yali mu management. Nga nange ndi mu management. So one day, tulina we twayemeetingako ne twogeramuko. And realized we have so many things in common. Yeah. That's how we started like being friends. So, kubanga nzijukira ne wena chankandala management yange waitawo budde butono nnyo. Naye the same thing happened because I knew what was happening in his camp. He knew what was happening in my camp. Yes. So, ekyo kyatugatta kiringa bwe munaabeera nga mwenna munnaye rebels. Tukabye tutya, you know? Yeah. So, awo nafuukira mukwano gwe. Bambi. Yeah. Tubule kwanjula. Kyabitegedde. Basanaale banaye njawo kwebaza maama wo. Maama sikuli kati ngaffe bamaama abakyala. Kyekintu ky'osobola osuulira omuwala wo asomye ali successful kati agenda kwanjula. I am so happy for you, Tendo. Thank you. So who is this guy? Muyimbi? No, asi muyimbi. Really, artists are not my type. Yeah, njagala nnyo omuntu ali gentle. Okay. Yeah, njagala nnyo omuntu ali gentle. Ate njagala nnyo omuntu akola ebyannema. Sagala kubeera nga ffenna tuli mu kukola kintu kyekimu, you know. So this is oba ngambe ntya. Akola ebyakulema. Akola ebyannema, honestly, because the time we started talking, muntu kale, what we have in common, I need to change. That's the one. I need to change. See, the first thing I knew about him
nti ayina organization y'abaana abaana abo abatali privileged enough abatalina mwasirizi ayina organization y'abaana so ekyo kyekintu nze nga nze kyasooka okunstriking. I love kind people, honestly. I love kind people. Kyasooka okunstriking nga ndaba ne bwe muba mwogera nti like alumirirwa abaana oyinza olowooza y'abazaala ate nga bangi nabeerawo nagamba omwezi guweddeko I have to do this for the kids, I have to, you know, ngolaba focus ye 70% eri ku baana baatazaala. You understand? Balumirirwa obulumirira nti omwana ono talina bazadde, omwana ono, you know. So nze kyekyo kyasooka okunstrikinga era even when anyone asks me kyenkulembeza besides ebirala byonna I love kind people because omuntu alina ekisa naawe ajja kuhandlingisa kisa naye omuntu atalina kisa ajja kukola anything. How did you meet? We met era through charity. That's the truth. Because nange team yange twali tugezaako okukola charity in different places. Nemugendako oba nga mu ddwaliro mu bakyala babazaala oba nemugendako mu orphanage webityo. So that's how we met. Yeah. Kati tosuubira nti bw'onooba omaze okutandika okuzaala abaana ababo ayinza obutafuna budde ng'alina bali oba okwerabira bali ng'alina babe? Buli omu akimubuuza but nze nkimanyi tekisoboka because abaana abo abaagadde even before mirirwa omuntu ndi ku sayidi yo abamu naako obuntu waliwo ako kaba newankwadde omunyiizizza naye waliwo ako akantu kalumirirwa n'agamba bambi olaba omuntu ng'alina ekisa it doesn't mean nti talina kikyamu kyasobola asobola okukikola fine but omuntu atalina kisa be bano abasajja. I'm giving an example relationship wise nti omuntu ajja kukola ekintu nga tokirinamu buzibu to expose it to you. That's not a kind person. Omuntu alina ekisa ye muntu nti ne waba alina ekintu kyakoze kyatalina okukola. For example omuntu nti akwenzeeko, I'll give an example, ajja kuba nnyo okuprotectinga. That's what a kind person does. Naye omuntu atalina kisa jaga yamanyi nze ndi musajja watayagala atambulemu omusajja asajjala. But a kind person will protect your feelings. Nti ojja kumanya nga gwabyenoonyereza naye nga yakikwese yagezezaako okuprotectinga. like obwo bukulu nnyo Vivian okusobola okufumba omwana wange gwe. But omuntu atalina kisa ajja kukuba ekintu mu maaso odiringe nakyo. You know? Oli awo nga amasimu agabeerako owange Junior ali nti omuntu atalina kisa ajja kukwata amasimu g'abakazi oba wooli oba toliiwo. You know? That's kujoga bannange abakumenya omutima. So I think people sometimes by mistaking a kindness for perfection. Tekitegeeza nti omuntu atuukiridde but kitegeeza this person will feel for your emotions. Okusinga omuntu agenda okugamba ongamba ki ogenda kunkola ki oba okitegeera bate n'ofuna obudde bw'amaka amaka gange getaaga attention onofuna obudde bw'amaka omuziki guzze. Nze ndowooza nti kisoboka because tulabeko ku bantu ababikola. Kati nga bwe nali nsoma nga bwekola music namala okusoma si bye bimu fine but I feel like you schedule yourself omanye nti maybe nkola ku weekends bw'anaatandika ng'ebyamanager togenda. Of course when you get married oba ofunye obuvunaanyizibwa kituufu okusinga obadde wano nti wano ojja beerawo mikono gye bagambe tugendeko wano n'ogenda. But of course when you get married not every time that you're going to want me to wear this. So I think it's a matter of scheduling n'ogamba nti performing ku weekends. Weekdays I don't perform, you know. So do you show him that omulimu gw'ogwaga amanye lwaki olwali gye tuli nti omwami atuuka ekiseera n'atandika okufuna obujja ku mulimu ng'alaba omulimu gutwala space ye n'atakikola mu bubi n'ekyabuntu ng'alaba kati nabadde njala tugendewo ku beach omwana ageze ku performinga yosente ensolo zimwa n'agamba leka nkusasule osigale okitegeera naye nga you have the love for your job. I think honestly ffenna tuba tetumanyi kiri mu future. That's one thing. But for now he's supportive.
he's supportive ate naye akimanyi how much I love what I do because music honestly nze ne bwe nali mutandika focus yange yali nnyo na ku ssente nali nkola kintu kyennyumirwa kyenjagala ensonga lwaki nze even under management nze nali simanyi na ssente zenyimbira ate nga tofayo nakumanya mugenda ne performing n'okoma ng'oli musanyufu kanyabo sina buzibu sola na babuza I don't ask. Apart from kuyimba kyo kirala kyokola? I sell furniture. Yes, all kinds of furniture, ntebe, bitanda, byonna. Workshop yaffe eri bwayise. We sinakola showroom because nina like different reasons. Naye ensonga esinga obukulu showroom is ndaba nga omugaso gwayo is formality nti olina location eno nti oba omuntu waba ayina kyanoonya kusangaawo kyanoonya oba complaint oba there are people who have trust issues nga ayinza obutrusting asima mobile money mbukandipostingire ku simu but still challenge byenkirabamu ennaku zino ebintu byakyuka abantu ebintu ebisinga babijja ku online kati as much as naawe obijja online ojja kulaba nti entebe yino ya blackwell it's a 7-seater omuntu ayinza okujja n'agyagala n'ate nagamba njagala 5-seater naye ate njagala mu bweri ate kati gwe ng'olina ya black mpulira nga nkitya nti all the time you're going to do the wedding thing naye ng'omuntu bw'ajjayo ate ayagala either size ndala oba kala ndala kati omanyi Tendo sweetheart ate kati kikuyambye nti kati ogenda kuyingira mu bufumbo nga bino obitegedde olw'ensonga nti bw'ozaala abaana tebafaanagana me I have 7 buli mwana alina ekikye I have 5 girls yes I have 5 girls You look like you're 25. Look at you. Naye olaba osanga omwana w'omu kati omwana wange omu ayagala purple omwana wange omulala ayagala pink omulala ayagala red maroon nekyo ekigamba nti omwana omuwala alina kwagala pink ozokera ku makya nga yakupaintinga room yaabwe nagamba mimi I don't want that color so nobeera nga buli kadde olina okubanga buli omu exactly kati kyekyo kyolimu omukwano gwange okiraba okuyimba olina ebivuga byonna byokuba kuba keyboard not perfectly but I play the keyboard kubanga naka akatono kenkuba nakayigira ku taata wange because he plays the keyboard perfectly though akuba hymns church hymns and all that ne guitar njigezaawo byonna mbikuba naye not like nti okyekakasa nnyo it's like 40-40 yeah wani gwali agadde okuyimbako naye wano e Uganda nga mukazi Nava Grey yeah Nava Grey I love her voice I love how simumanyi nnyo and nze negomba nnyo abantu bwe batyo ti so banga omumanyi but that's it period you don't know anything else about her. You get what I mean yes muyimbi omanyi binnya period mambi so ngatuwumba abaana abawala kati ebisangi zino abasinga tebakyayagala kukola agamba njagala omusajja yakolamu what message do you have for them? Well I think a statement says that twali zirekedde abaana b'abagagga omwana akulidde mu ssente waddembe okudimandinga omusajja alina ssente but before you want a rich man look at your background. Is your dad rich? Mama wote yamufumbira nakuzaala you know so before we make all these demands nekyo ng'okijjeko oyagala omusajja mugagga gwe like what do you have as a girl oyinawo ki to add on that wealth you know nti omusajja omufuna nga mugagga gwe oba toyina attitude yakola ssente kitegeeza naye ogenda mumenya cause ogenda muyambako oti okwongera ku bugagga you get so bwekikusanga nga gwe you're there you just want a rich man it means you're going to be useless to that rich man you know yeah cause abasajja newaba mugagga era naye abayagala ku mukazi alina kyamwongerako oyinza bba ssente tozina but you have a business mind nti omuntu ayinza okugamba
nfunye zino sente tuzikolemu kibajja bikubuuza nga tomanyi tolina na idea nti tukolemu kino. You just want a rich man, you know. So I think it's not right. It's not right. Si kibi okumanya kyoyagala, but naawe ng'omuntu beerako ky'olinawo ekigambisa omugagga nti kantwala ono. Otegedde ekyenjawulo. Yeah, you have something different. Togera beerawo okanye ekimuko making a demands. I want a rich man. Are you rich? Are you rich? Is your family rich? I know. Yeah. Kata utalina wadde emmotoka. Yeah, I mean, ebintu statement says tubazirekera abaana babagagga kuba kitegereka abakulidde mu ssente. Togenda ate muleeta in something less naye kati bw'aba azanya n'agwa agwa ku fridge n'agwa ku kuuka kukalewa ku washing machine ebintu ogwa mu stool ogwa mu baafu mu kataasa internet, you know, obirabira ku internet ate oyagala bibeera mu bulamu obwo. So that's not fair. Nyawo neyanzanya neyanzege Vivian Tendo. Omuntu aba akwetaze for a function akufuna atya? Ku social media waliwo my bookings contact nene kati nsobola ogisoma. It is 0750 54 1907. Yes. Omwami waffe atuyambe bwanagaana okuyimba Vivian zakubikira naziika banaita kugana gwaganda. No, we've talked about that several times. Yeah. Empeta yaffe ya engagement yakuba Vivi. It's a beautiful ring. Thank you. It's very, very unique. So beautiful. Yeah. I love it. So beautiful. Mutumireko mweze kubaka. Mutumidde mwagala nnyo ate nkimanyi interview najja giraba bakugambe tongana okuyimba. Please. When you refuse me, I'll come back and report you. Yes. Yes. Yaddira ki ye? Yeddira. Gweddira ki? Nze. Neddira njobe. Oyita yeddira? Muzungu. Muluya. Bambi. Tumwanirize nkyabagana tufumbira ddala. Bana mubere bulungi.